baveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire wagoberedde ebyavudde mu kulonda mu Kenya mbadde sirabanga ku kintu nga kino mu Afirika kino tekyasanyusizza mwami Kenyatta kubanga yabadde yakalangirirwa oluvannyuma lwa wiiki 3 ab'akakiiko akategeka ebyokulonda ono yakunkumuddwa omukono mu kibyaba oludda olumuwakanya ng'era Raila Odinga yeekalakaasizza ku byavudde mu kulonda bw'ate ne yeesogga ekkooti mwami Kenyatta teyagala kuyisaamu maaso mu ndowooza ya mwami Odinga naye ng'ebyokusazaamu obululu tebyamunyumira ebyokulonda mu Kenya bikyali mu kigoye weezinge kw'ogatta obuvuyo mu mawanga ekifo ky'omukulembeze mu Kenya kinene naye nga kyewunyisizza bangi abalamuzi obutaba ku ludda lwe ekintu ekyessaawo akajagalalo naye nga ku ludda oluwagira enkola ya demokulasiya buno bwabadde buwanguzi olowooza Odinga alinayo omukisa gw'okufuna obukulembeze mu 5 kubanga kigambibwa nti seneti ne paalamenti ejjudde basajja ba Kenyatta ekiraga empologoma ennyingi mu kisaka abamu bagamba balina essuubi mu kulonda kuno okwasaziddwamu abalamuzi bakumye constitution ekyalaze okulonda okw'amazima mwami Odinga ne mwami Kenyatta tubaagaliza birungi byokka mu kulonda okunaddibwamu nga 17 omwezi gw'Oktoba obuliye neriralikirira omw'abanyayuganda bwabanikiriha bw'akakundi ke Iron Bar Gang akabiri byakakabonabonesya ku tsibo abikalani b'omu butawuni bunene erira omwanzuko y'omwaka ono nerwo emyezi 2 enyuma muyakangania iti abakalimu batunga bitsibu binene omu bipindi bya Entebbe ne Nansana municipalities n'abandi 19 ababya raped n'omwibo mu mabanika bakahola eripoti yikatulawo yiti abakali ababya raped neritsindwa bakatekawo emiti batebawusa omwakisuki nekatabitawuni kanso naye yahulukirye report eyerite ly'abakali bane abasangawo mu kibuloka n'amasitoha zone Nansana ne paliamenti ya Uganda yabiribirikira erikala habwe erite lyabirikanyirira na House Speaker Honorable Rebecca Kadaga mwakabirikira Ministry Internal Affairs n'ebindi bitunga byererinda habwe kitsibwe ky'obwiti obwo bakali okuteneryanyira ye Security Minister Honorable Lieutenant General Tumukunde mwakabanangana na Mayor wa Entebbe omwami Vincent Kayanja nerilangiranga ko bakongero kwa security neriunzaho obuzibu bwabanikire ekyeriswe kya omwangu 2010 erika 2015 abanyayuganda mubasangala ku tsibu erimenye ndi abana bya rape nerinyolwa iniba university student nabakulu mubakatulawo indi abanje omwibo babe basika bakayulaya haumana bakalani nabakakola emisango nuba yibisire aliwe kyabiriminyikala indi nikakundi kauma akaba serial killers ne investigations chinaende mbere ne polisi yabiryongere security omwami anyeyo Ninja Ras Jad erilo kwa Newsbeat kino ekintu ekitalaga oli embeera gy'ayiseemu ne biki bye bamukozesezza bannayuganda bangi bawambibwa abo ababasuubiza emirimu ng'abakozi b'ewaka oba baweita naye amazima gali nti abamu batuuka mu nsi z'e Bulaaya ekityo oba mu nsi z'Abawarabu ate waliwo abezza obulamu bwabwe era ne bakakibwa okudda mu kyewandiise modern slavery eno ensonga esinga kunyiga nnyo abakyala abatera okutegebwa obukodyo olwo ne bayingizibwa mu by'okwetunda ekintu ekizibu okudduka mu eno embeera teweewunyanga owulidde olulimi Oluganda ku nguudo z'e Malaysia era kati kankwanjulire Agnes Igoye okuva mu Ministry of Internal Affairs ono ye mukyala atendeka abalwanyisa guno omuze gw'okukukusa abantu Agnes assaamu amaanyi eri obukumi bw'abakyala ewamu n'okulaba nga tebagwa mu kitimba kya kukukusibwa nga kwogasa omusinga okuva Badila von Furstenberg Family Foundation ono alina ekirowoozo okusaawa ekifo ewayinza okubudaabudibwa abakyala abayise mu mbeera y'okukukusibwa yadde ng'ono n'abakyala kino tayinza kukikola bwa nnamunigina kubeera si bingi ebimanyiddwa ku bakukusa abantu mu Uganda ne mu mawanga agali ebunaayira eno ensonga tekwatiddwa n'amaanyi nga bwe kisaanidde katusuubire amawanga ganeekolamu omulimu okusaanyawo kino ekikukusa abantu ekibalirirwamu obuwumbi 15 obwa $. Nga tukyalinza akatambi ka Black Panther okufuluma waliwo ne n'abakyala omulala yeekoledde erinnya kankwanjulire n'abakyala omuzira ngozi omu Nigeria gw'osaana okulaba ono asangibwa mu katabo akamanyiddwa nga Blessing in Disguise ng'era bangi bamuwaniriza ono alabikira mu Venom Verse Anthology ng'era ekifo kye kizannyibwa okusinziira ku bulamu obwa ddala ojjukira ba Chibok Girls abawambibwa mu mwaka gwa 2014 eno y'entandikwa ya ngozi ebikolwa bya Boko Haram byakosa n'okuleeta ennyike mu mitima gy'abangi naye bakaawonawo balaga obuvumu n'obumalirivu naye ani ali emabega w'olugero lwa ngozi ono ye muwandiisi kawangulangula okuva mu Nigeria amanyiddwa nga Nendi Okorafor awandiika okusinziira ku miramu okwetooloola ensi yonna era muwandiisi wa sci-fi n'obutabo buyite comic books yeetaaga abakyala abazira mu nsi yonna abalina ebirooto n'emiramwa ngozi asobola okuba omukyala omuzira mu Nigeria ewamu n'okuba ekyokulabirako eri abawandiisi ba Afrika yonna era yenna ayagala okwegatta ku ttiimu y'abazira eno werabire Wonder Woman ne X-Men ngozi muzira wa ddala ataali ku foomu sigadde
mutereeza ku Newsbeat. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulowuliriza amawulire amalala agokya nsigadde nze ladislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma kwame ngoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma Goberera engoma.